Omwaka oguwedde Kasasiro yabuutikira abantu b'Ekiteezi okukakkana ng'abasoba mu 3 baluguzeemu obulamu n'abalala bangi baalekebwa tebasigazza wakwegeka luba. Enjega eno yaviirako okukwatibwa kwe yali akulira ekibuga Kampala mu kiseera ekyo Dorothy Kisaka, omumyuka we n'eyali akulira ebyobulamu ne bavunaanibwa. Oluvanyuma lw'ebbanga nga bangi beebuuza ku ky'okubalirira oluvanyuma lw'okusengulwa olunaku olw'eggulu akulira ekibuga Kampala Sharifah Buzeki yasisinkanye abakosebwa. Bano batottodde ennaku gye bayitamu nga bangi baafuuka ddemmomboze. Nze nalina poloti yange nga nagigula mu manya g'omwana wange, naye bwe yasaanyizibwawo mbaŋŋaano giteekako n'omwana ne muleta mu kampu naye poloti eyo baagaana gibala. Era wano baafunye amawulire ng'okubalirira bwe kwawedde ng'omubalirizi wa gavumenti abalambululidde enteekateeka bwe zizze zitambula. Nyumba ezaabikibwa Kasasiro nazo valuation yayo instruction gye twafuna okuva eri KCCA twasobodde okola valuation process era nayo report yayo eri ready tugenda gisubmitinga. Wabula bano tebaabadde bamativu olw'ebyakoleddwa nga bagamba tebeebuuzibwako. Baliwa agambye nti balina satellite elaba wansi ne tiles nelaba ne ceiling, naye mbuuza ekiri kintu kimu lwaki temwalaba emirambo egyo bweba mulina satellite pima bupimi bwe bati wabweru tebakubuuza mu nju mulimu tiles oba temuli, tebayingira oba kulansiringi yangalama oba kiki oba oluggi lwaka. Yesimanyi bavaliwa iddi gano ge mazima tuve mu bino eby'okwekwekerera. Paati ya KCCA ebadde ku ground for the long time. Bano bavaliwa batulimba. They are just wobbling around seeing you coming. Kironde nalina amaka gange gawera 3 naye mwe mugamba nti teeka yakayumba kamu. Bannange eri teyali nnyumba. Beewuunya ne gavumenti okutwala ebbanga lino lyonna nga tebakolebwako. Singa twalibwa kufiibwako mu budde singa nduza ne report twagikola ki twagifuna. Naye nga nze mpise mu kunyigirizibwa nti n'abaana balibwa kabaatuula tetukyalina wakusula naye nga twalina property zaffe ng'abantu. Kwewuunyisa nga mutugamba nti muvaliwinga ye tugende tufune ssente nga zenkanankana. Kale kinga temumala budde timutubalirira ffe mutuwe ssente tubavire kubanga naye tamwadda ge mazima. Akulira ekibuga Kampala Sharifah Buzeki bano abagumizza nga buli kimu bwe kyawedde nga mu kaseera mpaawo wekaaga bagenda kusasulwa. Kati we tutuuse nga gavumenti tulina ekyokunnyonnyola kubanga assessment gye twakola ku bantu abakosebwa twagifuna, bwe twamala ogifuna ne tugikwasa omubalirizi wa gavumenti. Luli omubalirizi wa gavumenti yali tanatuuka ku ground naye we twogerera amaze weeks 2 wano ng'abalirira. Buzeki abawadde amagezi abatamatidde okukozesa emitendera emirala. Bajja kumatira kye banaaba bakoledde. Ababadde abatebamatidde ground za piiru nga bazirina baddemba okuba nga beekubirira enduulu ne bajulira kwekyo kye banaaba. Baabakulembeze b'ekitundu kino basanyukidde ekituukiddwako nti abantu baabwe bakufuna ku buweerero. Babadde abantu bano bali mu nnyiike naye olunaku olwaleero tulaba nga waliwo akaseko ku matama ky'oluvanyuma lw'okwogera oba okuwanika amaloboozi gaabwe eri bekikwatako. KCCA ezivuddeyo n'eddoboozi erizaamu essuubi. Teeka embalirira ekolebwa bano mutongole. Bw'obuko bwa kugiwakanya oba gikola ki njikiriza naye okugiwakanya nawe weteeketeeke n'obujulizi obusobola okuwakanya bibakoze ki byebalese. Emirambo gy'abantu 34 gye gyalabwako ng'abalala kigambibwa okuba abaabulira mu Kasasiro ono oluvanyuma lw'okumala ebbanga nga babanoonya. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.